Webale nnyo Disani, ate abantu babiri batiddwa mu bukambwe emirambo gyabwe ne giteekerwa omuliro nga bano bateeberezebwa okubeera ababbi aba bodaboda. Bino bibadde Kanyanya Endejje nga kino kisangibwa Makindye Ssaabagabo. Abantu abatanamanyika batwalidde amateeka mu ngalo ne batta oluvannyuma ne bookya abantu babiri abateeberezebwa okuba ababbi ba bodaboda. Bino bibadde Kanyanya Endejje ekisangibwa mu ggombolola ya Makindye Ssaabagabo era omusasafu watuukidde ng'emirambo gy'abano gigangalamye ku mabbali g'ekkubo ng'okuttibwa. Kiddiridde aba bodaboda okubeekengera mu kiro era nga kigambibwa nti omu ku bo asimattuse n'adduka ne pikipiki. Owokusatu gwazigwabaze bonna n'agamba genda osabe bali sente. Ye olwazi okusaba sente ye n'aguula piki. Bwe yakudde piki ono n'alaajanira n'akwata bano n'anyweza n'alaaja na piki ezabadde zakutte bano. Twagisigazamu namba puleti gye tuyina ewaka. Ababbi ba pikipiki saagala kumanya. Avuga bodaboda basabye bongera obukuumi olw'aba balumba okweyongera. Ababoda ng'ekyabanenya ng'otikkooti abantu basatu nga tobamanyi ekiro ekyo. Abakulembeze b'ekitundu okuli Haji Juma Tamusuza bavumiridde eky'okutwalira amateeka mu ngalo ku bateeberezebwa okuba abamenyi b'amateeka. Babakubye era ne babookya nga kigambibwa bodaboda baagibye mu Ape Boys obudde obw'ekiro, naye ababbi babadde basatu. Omu yasobodde okusimatuka ne bodaboda ababiri ne babataayiza. Era nze babookya bwe batyo kulirira ddala emirembe kuba omuyayi simu yayi yagitwala ya wiikisi 2 kamoni 20 n'agitwala. Nali ntambula ku bigere ngikutte mu ngalo n'ava eri ngenda okwekanga simu envudde mu ngalo ngenda okutula wa booda n'asonseka wano nga yeeyongera. Basabye abavubuka okukola bave mu kwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. N'ababbi mwenna tubakubiriza gye muli bannaayi mutandike okukola okuba omubbi si mulimu. Bino bibijjidde nga waliwo omugoba wa bodaboda asangiddwa ng'attiddwa mu bukambwe e Najjanankumbi mu Lubaga era ng'okulinaana wasangiddwa omulambo gwe wabaddewo pikipiki namba UFL 550L. Lwaki ate baagijjawo naye olwabeerawo enzikiza nnene nnyo n'ababoda ndowooza bandibadde beeyamba okulaba nti awali enzikiza nnyo tebagenda. Eno kyababbi abo kyalulemye okutegeera kuba bamuse ate boda ne bagirekawo. Twayise okutwala piki wano yabadde ayagala bulamu yadde tayagala piki kuba okubanga ossa omuntu ate piki n'ogireka kitegeeza nti yadde alina ekigendererwa kyakutwala mu bulamu bwabwe. Atiddwa ye Godfrey Muwonge ng'abadde akolera ku siteegi ya bodaboda wa Nkulukku ng'okusinziira ku banne bamaze ekiseera nga tebamulaba ku siteegi. Ssatu nga tetumulaba naye twagendedde okumuzuulira nga bamusse. Bagamba nti omugenzi abadde yakagula pikipiki kyokka ng'ekigendererwa kyabamuse tekinnamanyika. Osanga balina diiru zaabwe ezagana okutegeera bagana naye katumutte byetulekewaawo kubanga abadde akagula kolotiyo mu bikyalo badyabeera. Diana Namyalo ne Suleiman Mutebi bakusakidde eggulu lino. 10 zezakayita ku ssaawa emu. Tukyagenda ddala maaso n'amawulire gaffe agabuutikidde katusooke tuwummulemuko katono nnyo. Gano ge tukolako mu gabuutikidde ku ssaawa emu. Ensiitano y'abakirimaanyi. Zelensky agobye minisita w'ebyokwerinda Lwabulyake. Russia ekubye Odessa envuunula bibya.